sirimba ne bwe mbyogera nga nsaagamu abaabirabye tebalekera awo ate bo kuba siriyasi ne bwe mbyogera nga ngezaako okubikkakkanya abaabirabye baabikakasizza nga bwe biri nina gwe nabadde ngamba nga ndi ewange nti toteekako tolaga baana bange butambi obwo muwala wange n'agamba twabirabye dda byonna kakati olaba abaana abato be babiraba era n'ennyiike n'ebakwata kakati ate gwe tonnabiraba tolaba nga weewuunyisa. Dokita weebale nnyo kutukyaza tukubaganya ebirowoozo naye amazima nga bagamba bannayuganda tusigale nga twesabira ebintu bingi ebituukawo nga byewuunyisa n'abo abalowooza nti firimu oba katembo oba biteeketeeke ebimu birina kumala kukutuukako. Bwe tuba tulwanyisa olumu kano katono nnyo sijagenda wala nga tulwanyisa kino kye bayita kooti mbagirawo okutwalira amateeka mu ngalo abantu abamu bagamba nti waliwo ababbi nze nakoowa ababbi naye olunaku lwe bakwata mwannyoko ne bamukuba emiggo nga yambadde akajozi oba kakikuusikuusi nga n'omubbi ke yabadde ayambadde kwolwo lwonnyonnyole ensi nti waliwo be battira obwereere ng'era oli gwe bawaayiriza omusango ne gumulya w'otegeera nti waliyo be bawaayiriza naye bwano bwe kiba tekirina kutuukako by'oyagala by'ogamba.